Tulina ebintu ebyokuyiga buli muntu asobole okusigala mu layini ye. Bwe tunaabanga tetusigadde mu layini, oyinza okwekanga nga buli muntu yeetomedde ne munne. Mu byobufuzi n'ebyenfuga mulimu ebintu bino wammanga. Si buli muntu gwe mulaba kati ali mu struggle alwana nti agenda kwetaba mu bufuzi bw'eggwanga lino oba mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Ffe tuli mu struggle nze nganze muva kooki. Si lwakubanga neetaaga bukulembeze oba kubeera MP oba kubeera ekintu kyonna. Neetaaga kutereeza ggwanga lyange. Nga bwe mba ngenza okusuubula byensuubula bizinesi yange etambula. Ng'emisolo giri bulungi, enguudo nnungi, amalwaliro mulimu eddagala, tulina equal opportunities mu makooti, sinyagibwako byange lw'amaanyi, nga nsobola okubanga ntambula nga neeyagala. Era nga bwe nfuluma ntegeera bulungi nti kino ngenda kisaasaanya bwe nti, kino nkisaasaanye bwe nti, nfunye bwe nti, nsigaza bwe nti. Ebyo nze bye njagala. That's why tosobola nze kumpa ne bumpa miliyoni 10 oba 2 oba 10 nti omale gatengula emmeme yange, kubanga nkimanyi ndi musajja mukozi, bizinesi ngimanyi. Nti kisaawa zino omuntu ne bwakuwa miliyoni 10 tosobola kuzikolera mu ggwanga lya Uganda wano n'osigala ng'okyayimiridde. Weetuli kubanga tukeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Era tuliwo ku lwa Katonda. Kyova olaba nagamba nti Katonda asula mu Uganda. Wano we muntu atamanya nti oba enkya anaalya oba luli anaalya. Ensi ezaakuledda omuntu abeerawo ng'akimanyi nti n'omwezi guno nsobola okuwummula nemba nga sikola, nga kye yakola akimanya engeri gye kigenda okutambulamu. Ne wano mu Uganda ojja mu ngalo nozza ku mumwa, kyokola kyolya. Oyinza n'okwewola sente zonna ne ziggwerawo mu kulya. Noolwekyo ffe tetulwana nti tugende mu bukulembeze bw'eggwanga. Tulwana tusobole okutereeza eggwanga nga tulina ekisaawe kye tukoleramu nga kyonna kyenkana, nga ate kirungi, nga tekifuna. Nga tewaliiwo nti bano n'osanga ettaka eriguliddwa n'ogamba nti lino ani yaliguze nga basayidi emu. N'osanga ebizimbe n'ogamba bebbo. N'osanga emmotoka ez'ebbeeyi nti bebbo. Baani? Bannyindo mpanvu. Ebyo si bye twagala. Twagala oba oli wa black, oba oli mweru, oba oli waki, nga ffenna tweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda. Eno part of Africa, paradise. Era mbagamba mmwe baana mmwe, nzize kano kiralifayinga kalulu ke kawempe. Waliwo abantu abatandise okulowooza nti olw'okubeera bambala bimyufu nnyo, olw'okuba bataddeko sapewo, olw'okuba balina ki, nti kakati be bali qualified okwesimbawo. My friend, omuntu ne bw'aba yazze eggulo, nkutegeeza obeere mukakka mu muganda wange ali mu struggle nti Pulezidenti Kyagulanyi ng'atudde mu ntebe, abagenda okufuga si be bafe abalwanye ennyo oba aboogedde ennyo. No. Ogenda kufuga okusinziira ku qualification yo. Ogenda kufuga oba kukulembera okusinziira ku academics zo, professional yo. Kikyosobola. Museveni ng'ali mu nsiko baamubuuzanga bakulembeze abagenda okukulembera be baliwa, ng'abagamba bali Kampala. Era bwe baamala okutuuka, munnange ba Eri Tumwine tebaafuga. Bajenosali Musale baasigala mu magye, baganda be bennyini. N'olwekyo waliwo mu abagenda okusigala mu magye, bakifulugunyu bafudde nga nambwa. Museveni alina ne beeyegayirira obwegayiriza okujja okukulembera nga Bassemwogerere Paulo Kawanga, Babidandisali, Bamama Mbabazi, nga abeegayira bwegayirizi nti mujje. Kyagulanyi oyo nga yawangudde ayina bajja okunona embaale nga konvoyi ezze kunona muntu ogwa omu. Tekitegeeza nti kubanga otambulidde nnyo ku Kyagulanyi nti gwe ogenda okubeera minisitule wa agriculture. Please. Ero si eggwanga letwagala. Ne Museveni yatereerako ko n'amanya nti Bidandisali asobola kino local government. Gundi Paulo Kawanga Ssemwogerere asobola kino. Ero ly'eggwanga ogenda kwekanga nga n'abantu abamu abali mu government yeno
ne ya Museveni nga bakomyewo mu government ya Kyagulanyi. Lwaki be basobola be bali qualified bayina professionals be basobola be bayina academics be bakuguka mu ekyo nga n'okubegayirira abegayira bwegayiriza mbegayidde mujje muleke kulowooza ebyo mbulo kuba gundi azze ggulo mbwate gundi azze luli please bwaba yasobola bino ebintu biri tekiniko si byakuleekaana mu mirimu mubamu abatemi b'embidde mubamu amasimi b'entaana mubamu abazimbi baazo mubamu buli kika ky'abantu kati gwogwa mu kiti kisigala mu layini oleke kutomera nze nkugambye ndi musajja musuubuzi ndi mubulizi wa njiri nze kasitantereza ekisaawe ky'ebyokusuubula n'otereza eddembe lyange nga bwe manga nyina ekinyiza nkyogera ne sitya then it's okay. Bino ebintu mujja kubitegeera mpola si kubanga nti simanyi nyambadde nnyo ka keepu simanyi ntambudde nnyo okubuna eggwanga mbadde nnyimba ne pulezidenti Kyagulanyi no olina okubanga oli qualified ku ekyo ebimu ku bibonyaabonyeza omugenzi Segirinya byebyo omugenzi bamwogerako kibi naye being not qualified kyekyaleeta obuzibu ayayaana eri tatereera enkyo omusangana bansereko olulina omusangane bamufumbiro olulina omusangane gatatereera musajja wattu kubanga alwana baleke kumujjayo yeekweka obutamusaavinga mpapula ebyo gye yafunira agazibuge bino ebintu tebagenda kubanga bamaze okulonda ate ng'onoonya akasimu k'omunene mu gavumenti akubirira omulamuzi asale ku saidiyo my friend fe twagala knockout okuba omuntu nga golo entuufu si golo ya mukono kubanga fe tulimbwa njeru batulaba tulimbwa njeru tulabibwa buli we tugenda kati akalulu ke tuwangula tokawangula nga ate mulimu ebitegetege mbw ate nyina simanyi equivalent papers no twagala omuntu nga nekyagenda okuteesa akimanyi tugenda mu rules of procedures mu parliament tugenda kutaputa parliament wabayo kutaputa lwakuba nti kati abantu abaliyo bali ku orders za muntu naye singa si kyo parliament ezedda zabeerangamu abasajja ba Agula Awoli ba John Kenny Lukyamuzi the mani owulidde nga n'amateeka bagamanyi ngani goyisaamu amaaso kwabo ba Akena badonga auto ngatani goyisaamu amaaso nyolo okuba nti eggwanga liringa bwe lyagala byebyo nefe wetutereze eggwanga abantu abajja kuba mu parliament nga beba basaanidde nga bateeseza abantu nga n'okubalumira balumirwa nga n'amateeka bagamanyi si kwe kuyisa etteeka ate lino ne litomera liri kubanga oli yabagambye nti mugambe ayi bye mwagala ebyo no kakati gwali ku nuupu tegeera bw'oba oli asikaali beera ku asikaali bw'obeera wa polisi beera ku polisi sebo Museveni avuga konvoyi ya motoka kumpi 30 omusirikale yamulwanirira n'emitwalo 2 gamubula oyo amuggulira ekkubo n'atusiba ffe Museveni ayitewo n'abiri gamubula agatwala omwana ku ssomero ajjanjaba omulwadde si yamusikira okitegedde bulungi ojja kufuna okusinziira ku ekyo kyokola omusirikale afuna ekyo kya busirikale bwe n'omupoliisi afuna kya bupoliisi bwe ekikulu kutegeera kiki kye wayitibwamu naye mwemu n'agamba mbu kubanga ayambala nnyo byovolo kubanga ayambale si kibi ekyo yakiyitibwamu kike kyonkubuulira ekyo yakiyitibwamu kike neyayitibwa mu bwalooyo abeere n'omulala abeere sebo temulowooza nti mugenda kituufu Kyagulanyi tugamba tufuke bakyagulanyi bangi but there is only one Kyagulanyi in a real sense akategedde kubira mukama mu ngalo